na kulaba ebibadde mu kusaba okesezza ekiro eky'olunaku luno olwaleero. Oba oliawo ensi kati yabigonzaamu buli kye weetaaga okumanya okisanga ku mitimbagano. Omusumba Rosias Bujingo ayogedde ku nsonga y'abakkiriza saako n'abasumba okwesiga ennyo naddala amasimu mu kumanya ebyawandiikibwa. Agamba nti oba oliawo olunaku luyinza okukya ng'ebimu ku byo tebikyalimu n'olwekyo kitukakatako okubanga twefunira ekitabo ekitukuvu mu buliwo. Okwogera bino yagenze mu maaso n'okulabula bankuba kyeyo tikati bateekateeka okudda ku butaka naye ate n'ababalindiridde okulya akasente kaabwe nabo babalabuke nga bukyali. Buli nkomerero ey'omwaka abantu bangi naddala abawangaalira mu mawanga amalala okusinga abaakazibwako eri abankuba kyeyo abasama beeyuna okudda kuno okumalako omwaka n'okusanyukirako awamu n'ab'enganda zaabwe n'emikwano be babeera baludde okulaba kyokka bano balabuddwa okwegendereza be bayita mikwano gyabwe gye basanga kuno. Okulabula kuno kukoleddwa omusumba Aloysius Bujingo bw'abadde mu kusaba okukeeseza obudde okubadde ku mikutu gya Salt Media gyonna mwategeereza nti egirowoozebwa okuba emikwano oluusi temubaamu gwa nnamaddala wabula amalindirizi. Wabaddewo lockdown ey'amaanyi naye ennyonyi ziguddewo abasama mugenda kudda buli omu agamba tubadde tukusabiranga naye nyini teyeesabira. Nkiddamu abasama mugenda kujja abantu abali mu diaspora mugenda kujja mu Uganda ennyonyi zigule kasojja ne report ya COVID ngeri mu duration ya 72 hours oyingira buyingizi tewakyalina quarantine wanaku 14 nga emikwano emingi gikugwako abamu ogenda okuva kuno ng'otunze buli kyobadde oguze onoonyamu tiketi ekyo nakyo njagala okirowoozeeko ddala oyina emikwano mingi nga bw'olowooza oba oyina baparasites abangi. Ayongeddeko nti abantu balina kukola ebyo Katonda by'abagamba okukola so si okukolerera okusanyusa abantu kuba abooluganda be twesiga abamu be batufiiriza so nga n'emikwano oluusi gisingako bwe gitujuna. Era bw'oba otunulidde abantu bangi abali obulungi ababakwatako si baganda zaabwe abooluganda basobola okudevelopinga competition okuva ewatali oluganda gw'ositudde n'omulaga ebintu n'abankati ng'olutalo lutandikiddeawo ayagala kusinga nga gw'omuleese ne wabaawo ate atali muganda wo nga sina wa ggwanga lyammwe naye ng'afiirawo okulaba ng'okulaakulana. Asabye abantu okwesiga Katonda so si mikwano kuba tegirina buyinza ku kusalawo kiki omuntu kyaliba ku nsi. Ensi terina kyesobola kufiiriza muntu ategedde Katonda. Ebimu ku bisiraanya ye communication. Oyagala okwetooloolera mu bantu abakusumbuwa. Asabye abantu okwezzaamu amaanyi buli omu mu buli mbeera kuba n'abeera anaakuzaamu amaanyi asinziira ku gago. You need to encourage yourself in every situation. Kiwandiike. You need to encourage yourself in every situation. Oteekwa okwezzaamu amaanyi mu buli mbeera. Abantu bonna abagenda okussaamu amaanyi basanga oledde ogalina. Abantu bagenda okuga nti guma boogera na mugumu tewali agumya mulambo. Omusumba Bujingo mu ngeri y'emu ayongedde okulabula abasumba abeesiga Bayibuli ez'oku masimu n'abakkiriza abaasuula ekitabo ekitukuvu n'agamba nti olunaku lulikya ng'ebyawandiikibwa ebimu tebakyabiraba. Ajjukizza abantu okusaba olunaku olw'enkya olwa Sunday ku Canaan Land n'ategeeza nti essaala egenda kuba y'amaanyi nnyo nga tufundikira ekisiibo eky'ennaku 14. Actually jangu tusabe ffenna Sunday service ku Canaan Land kubanga eyo nnyina obukakafu nti buli ajjayo awangula. Abantu bawulira nga beesimbyewo 14 abaagala obwa pulezidenti bali 11 abalala oba bali bameeka waliyo ne gye beesimbye nga bali 20 naye ekifo kye baagala omu yekka yawangula. Naye wano mu kusaba Katonda ffenna tuli bawanguzi. Justin Birungi Kayembe, Bwire Moses, Salt TV, Omunnyo.